Amagye ga Uganda gagenda mu ggwanga lya Somalia okuva omwaka gwa 2007 okusobola okukuuma obutebenkevu n'emirembe oluvannyuma lw'abayeekera ba Al-Shabaab okuzinda eggwanga lino. Leero bw'otambula mu kibuga Mogadishu, bannansi ba Somalia batandise okukola emirimu, abamu batandise n'okuzimba ebizimbe eby'amaanyi. Mu kibuga Mogadishu era ebyobusuubuzi bitambula bulungi nga buli munnansi wa Somalia bw'alaba ku munnamagye wa UPDF bamusinza businza. Twogeddeko n'akulira ekibinja ky'amagye ga Uganda agali mu ATMIS n'atubuulira ebitundu amagye ga UPDF gye gaatwala amagye mu mawanga amalala. Wano Somalia tuli ku mukago gwa Africa ogumanyiddwa nga African Transition Mission in Somalia ogwesalamu ebitundu bitaano ng'ekitundu ekisooka kye kino kye tulimu ekya Mogadishu oba kiyite Banadin region ne Lower Shabelle, ate nga era ogutundu Uganda gwetwala, ate kyokka ate waliwo n'ogutundu obulala oguli wansi eyo omuli amagye okuva e Kenya. Tulina ekitundu ekirala ekyokusatu ekyo kimanyiddwa nga Sector 3, ekyo kirimu amagye okuva Ethiopia balirwana ba wano. Tulina n'ensi endala era erinaanyaganyira wano ng'eyitibwa Djibouti, nabo bali mu sekita eyokuna, wabaawo sekita eyokutaano emanyiddwa nga Sector 5, eyo erimu Abarundi. Brigadier General Anthony Lukwago Mbuusi nga yakulira amagye agali e Somalia atubuulidde embeera nga bw'eri e Somalia. Tulina abalabe wano abamanyiddwa nga Al-Shabaab, be balabe b'eggwanga lino abasooka. Abo bagezaako nnyo okulaba nti beddiza obuyinza bateekewo enkola egoberera obusiraamu obukakali nnyo, embeera y'ekisiraamu efugira abantu ku bunkenke, nti singa obozziza kino omukono gutemeka okola kino embeera eyo nzibu nnyo, so gye bagezaako okuleeta naye nga si abantu gye basinga okwagala. N'olwekyo eyo yembeera enkulu ennyo gye tuli wano okuyamba gavumenti e Somalia okulaba nti evuunuka obuzibu obwo. Ayogedde ku nkulaakulana weetuuse bukyanga UPDF esimba makanda mu ggwanga lino. Ate era nga bwe mbagambye nti kino kyali kisiko forest wandiguyise oba ogw'eggalamba, naye ate kakati okutunuulira nti egwali ogusiko gufuukidde eddala tawuni, gutuukidde eddala ekibuga ekigenda ebizimbe mubiraba bimeruka, amawanga amagatte ensi zonna zitandise okuziina wano, embassy zizimbye embassy, ekitongole ky'amawanga amagatte kiri wano, kirina wano international community erina beesi yaayo, ani atalina. Brigadier General agamba tebagenda kukkiriza kanyoomonyoomo k'aba Al-Shabaab nga baakubafeffetta okutuusa nga bamaliddwayo. Eddungi ennyo lino lye nnina mu mikono gyange olwaleero gye nga bwe neesiga emmundu yange era bwe neesiga abasirikale bange nti be basirikale bemmanyi nti be basirikale abasingayo. Sirina bwe nali mpise nempulira ne batuyisaamu olugaayo, nedda. Bano baana bakwata engabo mu mutima gwo, naawe gwolowooza nti engabo bagikwasizza maanyi. Ku by'okulwanyisa ebiri e Somalia ng'emmundu tanka ategeezezza nti byakukomawo ng'olutalo luwedde. Twajja nabyo, tujja kudda nabyo mu birinde, ate bijja kwongera bwe binaaba nga bituuse bijja kwongera ku byokwerinda by'eggwanga. So bino byonna byezo tanka zemulabye, simanyi emmotoka zonna tujja enteekateeka zijja kukolebwa mu kaseera kaazo nga katuuse. Bitusobola okuvuga tujja bivuga, bitasobola kubivuga tujja biteeka ku mazzi tubizze. Byawandulubone, Crossroads TV, Omunnyo.